abantu bagali akasajja kano kana asobola agasajja gali ali mu kilo 45 abamu bagenda nakulaba bulabiki nga tebageze na kukyakola ki kati njagala ombulire kyago nakugamba nti ggwanga Uganda tewali campaign yali erigase nga lya NUP tekiriyo mu bya weyakwarize gye nalaba natunuulira campaign trial tuyinza kuddira muntu n'omuga tojja kuba nalabe enkuŋŋaana 2 abaana gye bayita mu mazzi eyo waliwo gye bayita mazzi ebusoga baawugana buwuzi mu kidiba baamugana okugenda oku mu tawuni ne bagenda babala bano ba RDC ne bamuteeke ate banagenda bati abaana bagendera ku mazzi nga bawuga buki buuzi nendaba olw'embalala ne bamuyise eno ne bamutwalire bagenda mumutwala nagenda gukira eri kulivu ebuzibwera abantu yabafuna kakati ekyakula abantu baafuna si babe ayina abantu b'enkyukakyuka enkyukakyuka zibeerawo mu nsi abantu nga basirise busirisi naye nga enkyukakyuka bagikola ki bagiyayandira abannayuganda abatambula ku Kyagulanyi ffe nga benaali twali batutwagiwa okutegeera abaana bano abato abali myaka gino lwaki batambulira nnyo okuwoli atalina ssente ate nga ffe tulina lwaki batwewalaba ffe tubawa neppiraawo bakutegeera nti abaana ababeera ku kampeyini za NRM babeera ku kampeyini za Kyagulanyi waliwo NTV be yaleese nga balina mu ssaati zaabwe za yero tebazigjeemu boogera nebabeera eno nebafunaako okuli ne bakalya naye abamu ng'emitima giriruddawa otegere njagala ogenda otunule Pulezidenti Museveni gyabadde ava ensejjula ekisaawe nekikola ki n'ogattako abantu ab'ekitundu n'ogattako abalinaanyeewo n'ogattako bano abaffe abavaawa e Kampala kubanga kati kampeyini yakyuse edda Pulezidenti Museveni yagenda mu kampeyini ng'asiŋŋanayo baayo kati NRM yonna kulu yonna egenda neewa obubaka otegedde omuwendo ogusinga obungi delegation bagenda n'olaba ng'ensi n'omanya nti kati eno ensi wano mweri yeeno nti erina abantu emitwalo emeka nti erina abantu emitwalo 4 Pulezidenti Museveni gyonna agireese mu kisaawe weegira katulinde Kyagulanyi ogenda okulaba nga giri 5 givaawa kakati campaign trial eno erinamu ebintu abantu betadde bakulaba nti abantu ababeera ku Kyagulanyi Kyagulanyi muntu yekka asanga abantu ebitwalira n'ekitundu mu kitundu nga be balimu n'afunawo 10 webale nnyo abalala bavuddewo exactly kakati biri byobadowooza ssebo oyo omwami Kyagulanyi omwami Kyagulanyi ayina abantu bangi nnyo eggwanga lyonna litambulira abantu abalinayo naye nga si babe ng'omuntu bankyukakyuka Haji Kyewalabye Kalamojja ng'Abakalamojja bagoberera Kyagulanyi kuba bazze batuga nti we tasobola sukka Buganda naki naye nalabye Kalamojja ne nga kakati ekyo kireke Kalamojja kale baavu babonaabona bakole ki tutugenda wala tugende ewa Nabbanja yabagamba abantu basigale mu mayumba gaabwe temujja era nze nenkakasa neŋŋamba ono kyayogera si kituufu wenanga nti Kyagulanyi yakoze eki nalaba wano social media ng'asituka ku NUP tujja n'amuyita Nabbanja emirundi 3 Nabbanja ono n'atakola nakwasibwa nansonyi ne mu kiseera yali agenda okutuula n'ateekawo helikopita teyaliwo era n'agamba nti abantu abaali bagoberera Kyagulanyi baali bazze kulaba helikopita lwaki yagireeta bwe yabaga toleeta abantu lwaki baleeta helikopita omulikuŋŋaanyiza abantu kitegeeza guwa musagulira abantu toyagala bantu ate omusagulira ki kakati gwe toyogera bigambo binaakadde wankya kati bwayogera bw'ati aba yekuba mupiira oba otoyagala afune bantu kimulesa helikopita afune abantu kiki kakati abantu baaliyo tebaaliyo baali bayitirivu tewali watajja kufuna bantu kubanga abantu bali si babe bantu bankyukakyuka naye Haji lwaki ennamba zino zibulirawa ku kalulu kakati akalulu mukaveeko Africa nakugamba nange olwaleero ebula emyezi emeka ebula omwezi gumu ogujjudde gwa Desemba kati kuba tulonda nga 15 nange ne bampa ennaku 3 nga ndi mu State House President Museveni tampangula tekisoboka nangirira kaki buyinza mbulina
nange tayinza kumpangula kakati muleke kuuza bululu bwa Afrika obululu bwa Afrika si mmwe mu bukola ki ne tukuwamu nti Haji oli Ntebe tukuwaddemu mwezi nange nemuga nti His Excellency naawe sokoddeko wane ku opposite eno nange nkuvuganyeko sitawana nze nakuba kalulu ke mugaleete nga ngamba wamala tuula walisoma ebintu byaffe wamala ogera okuwulira UCC soma ebintu byaffe awo abatagwedde kaleete nange nga nkuba kikyo oyo Africa omugabe tokkirizibwa kutalanga ggwanga ne bwali talaga n'alimalako nze nkulinda bulinzi waliwo tokalangirira wokka muwanga yalinda bulinzi wali mulinda yalindira wali wa Sekkono yes n'abagamba alangirira kyotomukkiriza kukola kintu eki radio kubaako kyeyogera yaga nti fine $1 million oba okusiba emyaka 5 anasamwasama nebyokulonda naye nga akimanyi bayinza okuyisa amangu nti okusemogera akoze eki awangudde nokote yenyini yali mu conference waggulu ng'alindamu ne gajja naye eyali muso yawandika n'akatabo bakayita batya kata waliwo yali aweereza mu gundi awo Obote yakuba omulanga mu Luganda naga nti muwanga olwaniridde obwa vice president bwo musajja agala lisiwula ngo nti Obote ayogera Oluganda bw'atyo nga leediyo naye yali agirinda